ingeri gye baggala buli wamu ati bintu byakweyiya alo n'ogamba ani jang'ombi ule yule naye ndi kikoze biyita nebbali ate anti sirimanyi ne bannaye ate yalazeewa sinnamutumako yakeddewo kezi kugenda antini etuyambe eggweko bintu byakweyiya kati makeup tetukyayina ava nyinyi tetumanyi kubikola abantu tebakyateekayo bifaananyi yadde ate bafutikayo nga bafaanana bati balina kala 2 balina kala 3 kati ate wano bali ku original kati mbiseeko nsiina nabikola annange eteewo olutali lwa 6 aba yalazeewa gwe saatumi mwene embeera ya kalantiini ayagala kundetera birwadde si lwa 6 tondolo gamba nti Kawuki akomyewo ku maawe muntu akola atye mirimu kanaku zina kirungi njyekolera gwe bakubyeko ennamba katona agwe eddalo ate gwe tebeesiga ate gwe neweesiga abalala Hajjat amare. Walaikum salam. Kawuki kiki kyasimuwadde? Kiki kyasimubidde? Kola amaka, kolera Kawuki. Kawuki muyaye, Kawuki muyaga. Kasi nasize tebesigwa. Katanda wange. Byonna simanyiwa. Kiki kino kyendaba? Subhanallah. Takumanyi. Sagala kumanyi. Wakawuki ennyoko. Hajjat alaykum. Abaana, saka! Walaikum salam. Omwana nyingirizeeko. Nze simanyi. Kiki kyasimuteredde? Tebeesigwa. Hajjat wange. Nteeka mu kifaananyi. Wange? Nteeka mu kifaananyi. Wenzija. Lindako. Mala kubiyingi. Nedda maama. Nze Teebe nze ekyobu. Mukyala Tebeesi. Wangi maama. Nteeka njagala kumanya kiki ekigenda maaso. Ekigenda maaso okomezaawo ebintu byange. Ebintu byani? Ebintu byange. N'akafaliso kaafuluma. Naye Hajjat nsonyiwa Hajjat amali. Walaikum salam. Nkusaba onsonyiwa. Mabaafu bido. Maama. N'eddomaati yange. Yansanyisa. Neŋŋamba kanjitwale tukole ki? Tukole amaka. Yakola eti. N'amasuumbe nga Kawuki butemu. Kawuki. Tebeesigwa. Wangi Hajjat. Subhanallah. Ojja kunsonyiwa Hajjat. Ya Rasulullah. Byonna Hajjat tugenda kola bwe. Kankana. Sagala pesa zikube. Kankana. N'amaseffuliya. Tena kyamwekeddeyo. Wajja okumanya nti nze bwebafutyakibwa firimu. Nze ndi mukazi mmekete. Ndi muntu w'abantu. Simanyiwa. Kawuki muki. Kawuki mpale nywera muguwa. Bwentyo bwendi. Hajjat. Naye Hajjat abasajja kyeki. Tebeesigwa. Abantu bonna mu nsi siri ddala kwesiga muntu. Kawuki atayise yedde ekikopo. Kawuki bikuyamba ne muwa ebintu. N'ekikopo n'ekalibibibi. Maama nze nfudde. Hajjat nsonyiwa. Ompulira. Nendeeta. Kawuki nga talina seffuliya. Hajjat nze nga Teebe. Nentwala ku bintu byo. Hajjat nkusaba onsonyiwe. Nentwalira Kawuki maseffuliya. Nyigiramu. Sikumva. Kawuki njogere ki musensula ento. Hajjat. Kawuki nga talina bosika. Nengulya Kawuki bosika. N'okigula ensiya mutabani wange. Omwana alina nyingi. Nentulako Kawuki emu bweti njizizza. Sirina kyemulekedde. Olite nenkyalira nga
kuli Kawuki ngaina kati oye Kawuki kaina nente mati yange Gano masowani bijiko. Eze muri Kawuchala. Ngama ntifoko. Ngate tutesishalabika. Amajiko ngateka chawera. Da. Ngatene nze natolako. Nenzo jiwa. Wastandiziza. Nze mwembango mtu alina shafite na akiza. Sina chenefile wanje. Chichi. Bino nembitwala tunayize. Sabitegera. Nene ntwala Kawuchayiye. Tunalaba chebikola. Bino wali okuzeeki. Mukama yayinza okumanya. Byonna nga njiza ani Kawuki ampulire kyoba kino kikola kino nentwala oba kino kikyo ba mundu nakulabireyo eno lusaniya byonna nga njaga tukulakulane Kawuki talina bba Kawuki talina mufaliso nenkwata omufaliso kulambirira tamanyi mwembifulumya tamanyi nkuyisa ntya tamanyi mpaguza ntya omukazi omukulu omufaliso ngagunu omulungi Kawuki yandigujewa nesanjuka nkulayirira besi ngulibwe guno mufaliso gwe nakubuza no ngasamanyi nagonisa wendoza bagusise okitegera Kawuki yesizeki akola kawamvu kansonjogo katambulako tunoga yebo nobuti busokola banyo kikiwe bugulugulu bukayina kati kandi wekikana kutekamo njagala nkulese Hajjat ndese nyumba ya Kawuki kalu wanje Hajjat nsonyiwa mukino kati kino kiraba olaba bwembiziza kino kindaze kiraga bingi ne bwemba nasanga kati vyotaniso kasumulula ndoza nakola yakatwaira Kawuki akomu kisenge Kawuki ataina masanyalaze posiranga na mpansiza nyumba eri masanyalaze wane banakolota ataina masanyalaze ngenda kutera sikali ku gate we bituse nina mwabakozi mulimba nosumba ebintu bya bonna mubituka ku kineti ngo bitoira musajja mukola bufumbo kubyange sikuwa sente zo tutebesigwa sikuwa musala abakozi lwaki tokwata ku sente zo zokolera n'ogulira bawe ebintu nedesho no wasa kubadde wasa pulira n'amatugali mwakangira akakuluma kukutu Hajjati kubyange nangidde obukozi kati nkugambe ekyo nangidde obukozi muli babiri abakozi nakutte omutima gwange nengakanze ebintu by'omukyala muli batema nnyo ogenda kunkubira kalungi abakozi kale tekinziza byaki nfuna ofunyawo omusajja nomugamba ebintu bibyo ng'abitwala ntaddemu ak'omuntu taddemu ak'okuyiya tere nziza ebintu nzizeyo ku bukozi kino kikolo nnyo Hajjati nkubuulire wane waka wagenda kunnema olanye bwenkola ekirungi mpitibwenkola ekibi mpitibwemu totawanagamba nti waka wagenda kukulema kino kyokoze omaze okwegoba ogenda wegoba nvaako neka oba negoba nenegoba kutta ebintu mbiziza omusajja nyiziza nawe omutuukiramu kiki kyobadde musiima kuki abakozesa abakozi mwe musiima ddi wansi w'enjuba bagayi neesonyiwa Kawuki antujje nawe ontujje mwagala ngweddamu mwagala neeke muneke twala mifaliso zikyana sijja bidi simba wanaati tebesi mako Katonda kuno kwekaza kwa nabaki nogaba ebintu byange no mano mmanyira nondekanira tebesi bwacho omuntu wayegoba obera ngo kanti nze ono nalinda karantini ono ngena muti kapolole sisobola kulinda sengalo batakincha yagala ekinavaamu ngana enete bazifulumya owulidde nga buli kimwe kifulumya tebesikwa ahaba onkutte ewaluma ate n'obigaba ate nenkugambako ate nange nonsusa shee bwebaza Allah nanyamba nebifunika